abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV n'okuwulira Impact n'okusabira mu Victory. Nammwe mwenna abatali mu ebyo, buli kimu kibaawo olw'obulungi eri abakkiriza. Kakati olwaleero nzize na kisaawe ky'Ekkololo, waliwo agwa mu nkuubo bagakyali ga mu nkuubo nti ennaku enkulu baazisazizaamu okubeerawa public holidays nga ziri Kololo, kubanga Independence Day bwewuumulira Ekkololo ne bajaguliza Ekkololo, sente ziba nnyingi buwanana okujaguza omukolo oguli national Ekkololo. Ekyo nga kizze ku bbali, Ekkololo kimanyi nti stadium yaffe omuli ba heroes baffe ababiri bokka yet sofa, Lule ne Musaazi nga baganzise Ekkololo. Wabayo emikolo giba mingi, Independence eyinza okubeera eyo, kino kiyinza okubeera eyo, naye sente mbu zigenda ziba buwanana. Ate ekyokubiri, n'oyambaza abantu ku mukolo guli national ekkala ey'ekibiina. Kwegamba oyaze ku mukolo ogwo Independence Day azze mu national heroes oba ground. Kakati gwe bw'obeerayo ate abazze bonna n'obambaza ekintu kimu, nze ndaba nga ekitali kya bwenkanya mu kkubo eritutambuza okututuusa ku patriotism. Ekintu kino nakyogerako dda, nkakasa wateekwa okubaawo alina ebintu bino, nga ŋŋamba nti lwaki Ekkololo abantu mubambaza langi emu ey'ekibiina kimu, so nga ate eri ground y'abahirozi baffe, era ffenna tuteekwa okugiyagaliramu oba okwambaliramu nga bwe twagadde. Mujja kwebuuza ebibuuzo nti kati yo national ground yaffe ey'abaheroes egendamu bamu bokka oba ffenna tulina okugendamu? Bwe tuba tulina okugendamu, nga nze sibalabayo nga bagenzeeyo. Tulina bakabaka, tulina abafuzi b'ennono, tulina abantu bangi, tulina abaana abato, tulina abantu abatali mu bibiina n'ekimu abawulira nti banyigirizibwa okukakibwa okwambala ekintu gundi oba kkala gundi oba kkala gundi. Sigamba nti waliwo akikaka, naye ogenda n'olaba ng'ekintu kirimu engeri nti abalala baliwa, famire za lumu ziriwa, bwe bandibadde bajja ne tubalaba ffere, abaana abato nabo ne babalaba nti bannange abo be bahiro oba baana b'abahiro bali abaafa era abaziikiddwa wano. Kwegamba ffenna ekintu ne tukyeyagaliramu. Nze nali ndowooza n'okulowooza nti nganze ava mu luyi luno olwa culture, awo twandyolesezza patriotism yaffe ne nationalism yaffe na buli kimu. Essaawa eyo buli omu n'ayambala nga eggwanga lye bwe liri, abakyuli ne bambala nga abakyuli. So si kuleeta bano bazinyi mbu abazinyi bavudde awo bavudde akyoli, apaana. Twagala abantu nga beesaliddewo, kaŋŋendeyo, lino ly'eggwanga lyange, ndi mukyoli, kaŋŋende njaguze nga nyambadde ng'omukyoli. Naye Abaganda sibalabayo mu makanzu, omwoyo gwa patriotism, omwoyo gw'okussa ekimu, obwassa Luganda n'okussa ekimu bannange, awo teguliiwo. Era kyova olaba tujja kunoonya nnyo ffe Uganda, ani maama wa Uganda, ani taata wa Uganda ng'eggwanga. Kubanga buli ggwanga bagga nti father of the nation ye gundi, father of the nation y'ono. Naye bwe tunaagendera mu makubo ago ag'okwawukanira mu kintu ekirina ate okubeera nga tuli wamu, ndaba nti tetujja kumalako okuzuula
taata waffe yaani ne maama waffe yaani. Kati ba heroes ba Uganda yonna era tulina ba celebratinga mu ground eyo fenna naddala ku Independence Day. Naye nasanyusa okukiraba nti abantu bazikuse nakyo nti ebintu ebyo si bituufu. Sente nnyingi nnyo ezigenda ate ng'ekintu kigenda ne kifuuka kya pate emu yokka. N'olwekyo abantu banaasikirizibwa batya, banaakungibwa batya ne basobola okudda mu mbeera eri ey'obwa Sseruganda okussa ekimu ffenna bwe tuba twepanka oba bwe tuba twewanise oba tuba twetumye nga kye tulina okukola ekyo ekyokubeera n'eggwanga eriri awamu. N'olwekyo tukyalinda era tujja kulinda nnyo okutuusa ebbanga eryo ebintu ebyo we tulibyawulira ekibiina ekifuga n'eggwanga ng'eggwanga. Nze era nkyalina omusango gwe njagala oba kuloopa naye sisobola ate guloopa kubanga nze nabagamba nti batugaanye okwambala engoye ezimu. Bano ab'ebibiina bw'oyambala simanyi reedi tomanya kubyeru yiba, bw'oyambala yero tomanya agenda kuwaayo kyakuwadde pa, bw'oyambala green nti amuriyaati kitegeera oli mu amuriyaati. Kati buli w'oyita bw'oyambala yero oli wani NRM, oli wa red oli mu nuubu. Kati eze kala ffe ng'abantu nze ng'omuntu wa bulijjo rights zange ziba abused okuŋŋaana okwambala kala ezimu nti wenaazambala ntya okuba nti abantu bajja kundowooza nti ndi eno nti ndi eri. Ffe kati nga ffe baartist tetuteekwa na kulaga kala ezo kujjako era ngawe mulaba abamu abakikoze naye basobola tetuteekwa kulaga kala. Ffe tulinga kimuli ku mmeeza, sanyusa omusiraamu, sanyusa kiki, sanyusa owa DP, sanyusa owa green, sanyusa owa red. Basobola okujja okulaba oluyimba lwo oba okulaba kyokoze okubagamba. Naye wano tugenda ne twenyiga mu ekyo ne tubulwa ne kala ey'okwambala ne ku show n'oga nti abaana banaayambala red bajja gamba be bano. Kakati waliwo abatufugira ku remote, ekyo kitufugira ku remote okwambala kino oba kiri ogenda wa batuyise ku ppale weegendereza nyo ga nyambala kino oba kiri. Ate baba talina nsonyi bwe bambala ebyabo naawe bakusuubira okuba nga olina obyambala era bwe batobyambala oli mubi. N'olwekyo nze ndowooza maama wa Africa yandibadde alera abaana n'abalera inisaakye we nga bonna bawaka kibanga omusajja alina abakyala abana oba babiri nga abasiraamu nga maama waali oba hajjati omukulu simanyi nga naye alabirira abaana abo bonna mu ngeri y'emu. Bw'agula olugoye n'olamugulira, n'oli amugulira n'oli amugulira. Naye wano sirabangayo maama agenda mu dduuka n'agulira abaana bonna ekkaleegi ey'olugoye. Omwana ajja kwagala eri, omwana ajja kwagala eri, maama wa mugambe nti tojambala eyo nti kiki, ojja kulabika ng'oli gyendi. Ekyo kitukosa, emirimu gyaffe gyekikosa, twambale ki? Olidde kinyambaze engatta eno ya red mu nsonyi wegibalaga oba bwenti kankole bwenti engatta eno ya red. Kati bwenjambala ne bwoyitaawo ku kkubo ogenda okuwulira nga aba red bakugamba muganda waffe munnaffe kyoba oli munnaabwe ekivaamu ng'otandika engatta obutagikola ki obutagyambala. Bw'oyambala yero nti welcome to the good oba welcome to whatever. So ebyo byonna giriba misango. Mwagala ab'ebisiyaga bafune rights zaabwe naye waliwo abantu abatu rights zaffe ze balya nga tetuzimanyi nazimanyi nekitugaana okukola emirimu gye tulina okukola. N'osooka olinda kampeyini eyite
banagamba ndi waawa ate abayero tebajja kujja nga bakulaba mu Red. Alex mukulu ali eno owulidde kale ne tuba nga tunyigirizibwa mu ngeri eyo ne weesanga nga tolina kyokola okujjako nga ojoyininze ebyo ebiriwo ebikolwa naawe n'ogamba nti waayi bampa akayero nkambali owulidde ate baba bakuweerako n'omutwalo abamu ndowoozawo baga nti baasi simanyi n'aka Red n'aka green bonna bwagala bukuwe oyambale ekintu kyabwe olage nti bamaanyi oba nti obawagira olidde kale nno nze nsaba ebintu ebyo tubitunulemu kubanga ekintu ffenna kye tulwanirira ggwanga eri nze gwe mulamwa gwange eggwanga likolwaki karekita ekolwaki mpisa ez'abantu obuntu bulamu kakati waliwo kati abaana abali ku social media zino niba wemula kwegamba naye ate nze nebuuza nnyo baani abo abawemula baki abatalina mpisa ekyo nakyo Museveni yakireeta sigamba nti nze ndi mwenaremu oba nene naye ekyo nakyo gavumenti efuga yekireeta n'owemula oba n'onyiiga n'ovuma ebigambo ebizibu ekyo gavumenti si yekireeta nedda ekyamakaago empisayo eggwanga lyo obulombolombo bwalyo ebyo byonna byebikola karekita y'omuntu kubanga karekita butonde kabuntuwo kiriwa kiki kabuntuwo aliwa onoosanga omubbi waliwo nze nalaba omusajja nze naddukawo waliwo omubbi awo wabwerwa naye munnange omubbi ne bamukuba n'agwa ekigo naye omusajja yajja n'ejjinja ejjinja olimanyi ejjinja omusajja n'alikuba omubbi ku mutwe baddu era nga bwenkoze navaawo nzibiridde saaddamu nakutegeera bulungi ne bwaba mubbi n'omukuba ejjinja ku mutwe nedda ate ne wabaawo abakuba abantu olw'obwereere ng'ate si nababbi kale ate nabo bazibu nnyo naye nze kyeŋŋamba kiki nti obuntu bulamu omubbi bamukute bamukubye agudde tumutwale mulago ebiddirira biddirire naye no kuba ejjinja lino simanyi ejjinja linjogerako mwe mulimanyi amayinja gano amanene ago omusajja yagira buzizibu ate nenga nti tufudde kale oyo kiki ekimuwaga okukola ekintu bwe kiti avuddewa amaze omukuba buloka agenze tetumanyi nagyalaze kati oyo ki ekiyinza omufuga ani ayinza omufuga okujjako gyava amaka eggwanga lye obulombolombo bwe ate n'awalala mu nzikiriza gyali ali mu nzikiriza kyeyo eyinza okuba omuntu ejjinja eryenkanidde awo ku mutwe babu mulokole olidde kiki mukatoliki muprotestanti talina bantu bamukugirako olidde mu ngeri yonna kati oyo bw'aba bwatyo aba muzibu nnyo ne mu ggwanga aba tasoboka naye ng'omuntu wandibaddeko ekikkugira oba ddiini oba enzikirizayo oba eggwanga lyo nze awo enkoma era nze ng'ava mu theatre ndi ku karekita oyogera otya obe mufuzi obe kiki oyogera otya abantu bakwogerako kiki oyogera bulungi katonda yakuyita linnya ki
wanonga gwoyogedde nze gundi dokita nina PhD 2-3-4-5 era nze gundi akubuuza yoke tutegedde amannya go ge bakuyita wano ku nsi naye mu maaso ga Katonda bakuyita kiki? Ekyo kye bakuyita kisinziira ku character yo Katonda mwe yakutondera, obuntu bwe yakuwa, empisa ze yakuwa, n'enzikiriza endala oba yazikuwa mu ngeri endala. Tulina okulaba nti ebintu ebyo byonna tubitunuulira tusobole okukola national character. Nkiddamu, national character kwe kugamba nti ffe tuli bannayuganda, ekyo tetukikola. Ulira abantu abamu mu byobuwangwa nga bali mu famire bufamire, bayinza sebo okwewaana. Ffe tuva mu famire ya oba nno ngaani musaazi, famire zaali eng'omu wano, famire nyingi, Apolo kiva Ibulaaya abaani bonna, naye oyisanga ekika ekimu nga ate tekyewaanira nakwabo, kyewaanira oba ku jjajjaabwe yekka yakola omulamwa gye bali. Owulire ne baga nti ffe bamugwanya, ekyo tetukikola, omwana waffe takola ekyo. Okiraba kwegamba tulina okutuuka ku sseeryo nga tugamba nti ndi munnayuganda. Come on, keep quiet. Kasirye eggwanga yakiyitanga give me a break. Owulire tulina okufuuka bannayuganda patriotically mu kwagala eggwanga lyaffe, nga tugamba nti ffe nga bannayuganda tetubba. Naye njagala obbategeeza tetulina kintu kyonna kye tugamba nti ffe tuli bannayuganda, ekyo tetukikola. Akimanya akimbuulire nti nze ndi munnayuganda. We don't do that. Give me a break. Tuli bannayuganda, tetukuba bantu, tetukuba babbi, tuli bannayuganda, ekyo tetukikola. Tetugwa ku kkubo nga tunywedde tuddangayidde, kibi. Kiringa n'amadiini amalala nti ffe tuli bakatoliki, ekyo tetukikola. Ate bwe bati nze ndi mukatoliki, ekyo tetukikola. Nze ndi musiraamu, ekyo tetukikola. Owulidde? Naffe eggwanga kyekyo kye tutakola ekiraga nti ffe Uganda tuli bannayuganda. Ne tuga nti ekyo naye ndowooza nkimaze mukitegedde. Character tulina ogikolerera nnyo okusobola okutuuka ku ekyo nti tuli bannayuganda, totwepankirawo. Owulidde? Naye buli munnayuganda waali wonna kati mu nsi akoteka mutwe amubuuza ovaawa, anti mba Nigeria. Kyalo ki nti Kampala? Nigeria waliyo Kampala. Owulidde? Abanigeria nabo bazibu, bo bamanyi okugamba nti gundi ffe tuli Banigeria. Ate Abajamaika bo bafu ku ekyo. Mu Jamaican nvaako basindise baani Bolt, abaddusi abo, kwegamba bali proud. Toyinza kugamba nti ojja kukola ekintu oba ojja okubeera ekintu nga tomanyi kyabutakola. Tetunnafunawo kintu ekyo ffe nga bannayuganda ekitugambisa nti ndi munnayuganda. Bwe kiba weekiri nze nja kujoyininga ekintu kyonna gye kiri, ekyo ekiyagala okuleeta ekyo karekita eyo eyaffe ng'eggwanga. Bwe tulema then tulina okunoonya ekisobwa ekiriwo, kubanga eyinza otulema nga obuzibu buva munda muffe, eyinza otulema ng'obuzibu buva mu mbeera ez'ebweru endala nga tekinologi nekitulema. Kikyatulemye tukikoleko. Awantu wokka tulagira nti tulinga obumu wa nakivubu. Namboole kati omupiira gugezaako tuteeka n'ekyo era tekireeta kiri nti ffe bannayuganda totugoberaka.
singa kyali bwe kitya omanya nno buli omu amanya nti munnayuganda ye ogezesaako bwereere bw'aba ennamboole toli mugoba. Lwaki? We are Ugandans and this Namboole is our home. Owulidde? Therefore namwe mwenna gye muli mu maka munoonye embeera mu maka gammwe ebagambisa nti we are proud. Owulidde? Kati nganze ewange sinza eka gye nava sinzaga nti ndi proud. Lwaki? Kubanga omusika yatundayo yonna byonna ne tutamanya nakyakoze. Tugenda okukula nga tuli ku zero. Owulidde? Akati pride yeeka nebula. Ne pride yawaka tesaanye kubula. Tesaanye kubula nti ffe tuva maka ga gondi. Ekyo tetukikola. Mwebale nnyo. Mukama bomukisa.